Ngebbugumu ly'ebyobufuzi bigenda mu maaso wano mu ggwanga Uganda ate n'okutya bwe kweyongedde okujja mitima gya bannayuganda. Uno president w'ekibiina kya Federal Alliance akwatiddwa ne buli kati tanategerekeka mayitire ge nga yakwatiddwa ku kisaawe Entebbe we yabadde yakalinnya kuva mu ggwanga erya South Africa gye yabadde awangaalira nga yabadde azze kuno kubeera nga abeerako ku mukolo gw'okuziika muganda we. Shami Malende naye lwatuuse ku kisaawe Entebbe najja naye yakwatiddwa n'atwalibwa nate ku Katwe polling station naye gyazigaliddwa ku ssaawa eno. Bobi Wine avuddeyo n'awa amagezi omukulembeze wa Burkina Faso okubeera nga ate akwasaganya ku kigambo kye bayita democracy nti agezeko democracy w'okulonda ate osanga tajja kujula. Webale kubanga muganda ngo kyekumiddeko ku mukutu gwa SRK Media, webale kubanga otambula naffe embeera ogiraba otya, bitambudde bitya abali mu mikutu eja mu bibuga ebyenjawulo, abali mawanga ag'enjawulo, mwebale kubanga ate mutambula naffe. Gowe nawe na subscribe nze naffe okola kyamaanyi nnyo ddala ate okubeera nga otambulira ddala naffe. Teekako katiiki awo, teekako akadde, teekako ka comment osobole okubeera nga ate olamu obutambuliza ddala bulungi nnyo ddala. Nze Ranks Kalyango okubeera nga ate tukwasaganyiza wamu naffe aba SRK Media okubeera nga ate tukutuusaako ensonga amawulire agakagwawo nga gano ntubeera nga tusobola okubeera nga ate tugakutambuliza bulungi nnyo. Gwe wenna ali eyo nga onoonya engatto z'omwana agenda ku ssomero, engatto eziva mu England, eziva e Germany, engatto ezo ze muyita nti engatto enkadde emivumba. Nkutegeeza bannaffe aba Twins Shoe Center be bazirina engatto zino era bagamba nti agwa wennalina n'omwana abadde abonaabona n'engatto zigula buli ttaamu bagamba bagezeeko osobole okubeera nga ate bakufunira engatto ennungi. Omwana ojo asobola okusomesa emyaka n'emyaka n'agikoowa bukooyi n'asobola okubeera nga ate agikuddiza buddiza ng'agikooyi naye nga yeesi asigadde mu mbeera yeemu. Bafuneko ku namba yaabwe eri noti 753 877 oba noti 7 noti emu 142 basangibwa Nansana saako n'ekyengera osobola okubanga obanoonyako ku nguudo ezo. Bakola delivery go wenna gy'oli basobola okubanga engatto bazikutuusaako. Kale nno kakati bwe tuba tutandika nga twagala okubanga tutandika munnabyabufuzi amanyikiddwa nga Dr. Robert Kayingo Lujja family saako n'ekibiina ky'ebyobufuzi ekimanyikiddwa nga Federal Alliance. Kibiina kino kyekya omukyala Betty Kamya kye yatandikawo IGG wa gavumenti ya Uganda kye yatandikawo. Kakati ndowooza abantu batandikawo ebibiina ne bamala ne babidduka naye Dr. Lujja gye buvuddeko abadde yalondebwa okubeera nga ye ssentebe oba ye president w'ekibiina kya Federal Alliance ngera yagenda okubeera nga akikwatira bendera mu kalulu akagenda okubeera nga kajja aka 2026 January awo tugenda okubeera nga tulonda. Gye twogera ku ssaawa eno takubikako kya mulubaale era family saako n'ekibiina kye tekimanyiwa gyali. Okusinziira ku family, Dr. Lujja yabadde azze wano mu ggwanga Uganda okubeera nga yeegatta ku mukolo gw'okuziika muganda we. Yavudde mu ggwanga lya South Africa wabula kigambibwa mbu olwatuuse ku kisaawe Entebbe waliwo ow'ebyokwerinda eyamukutte n'amubuzaawo ne buje buli kati nga family saako n'ekibiina kye tekinnategeereka kuba gyakubikako kya mulubaale. Okusinziira ku maama we amanyikiddwa nga Namubiru Goleti saako ne mwannyina amanyikiddwa nga Nakimuli Kereya bagamba nti Dr. Lujja olwatuuka ku kisaawe Entebbe olwalandinga bati ku kisaawe Entebbe bagiyite Entebbe International Airport n'akwatibwa. Okusinziira ku Nakimuli agamba nti yakwatibwa ebyokwerinda wabula amawulire g'okubanga akwatiddwa era oba eyamukwata n'atabaako kyavaayo n'agamba nti amawulire nti communication eri weti era ekimukwasizza kye kino era negye buli kati tannakubikako kya mulubaale. Kakati okusinziira ku security family egamba nti okwatibwa kwe yakwatibwa security na security eyamutwala wabula ne beekubira enduulu
kubakuuma ddembe ku kisaawe Entebbe saako ne poliisi eri awo okumpi wabula bonna nga bagamba nti tebamanyi mawulire gakwatibwa kwa muntu ono era nga tebalina kye basobola kubanga baddamu ku ssaawa eyo wabula Dr. Lujja nga bwe nkutegeeza nti munnabyabufuzi omukundiivu wano mu ggwanga Uganda kakati gye buvuddeko awo yalondebwa okubeera president w'ekibiina oba presidential candidate w'ekibiina ki Federal Alliance Party era yanominatingibwa era n'abeera nga introducingibwa eri party leaders abangi kakati okwatibwa kwe kwewunyiikiriza nnyo bannabyabufuzi naddala mu mbeera eno eriwo ey'akaseera kano ng'ebibiina by'obufuzi bigenda bimeruka buli kaseera gye buvuddeko twakafuna ekibiina kyebayita kino ekyalusani ekya Munyagwa waliwo n'ekibiina kya omukyala Stacia Mayanja nakyo kyavaayo nekigwawo kakati ebibiina by'obufuzi naye kyenneewuunyisa nti byonna bya Buganda by'abaana bannambi byebivaayo okubeera nga ate biggulwawo sinalabayo waggwanga ddala oba waggwanga ddala yenna azze okubeera nga ate ali mu kibiina ky'ebyobufuzi ekibiina ky'ebyobufuzi nga kirimu baggwanga ddala Baganda be bavuddeyo okubeera nga baggula ebibiina bino nga negye buvuddeko amawulire gavaayo ne gatutegeeza nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nga bwali emabega w'ekibiina ki Democratic Front ekitukulembebwa omukulu Mathias Mpuuga Nsamba kakati ng'ebibiina by'obufuzi bigenda mu maaso okubeera nga biggulwawo na mukalulu akagenda okubeera nga kabindabinda kakati wuno munnabyabufuzi Dr. Lujja akwatiddwa nga negye buli kati tanategerekekako wa gyali family members bavudde ne bategeeza nti batadde amawulire ku poliisi bonna nga babategeeza nti omuntu waabwe yabula wabayo ekitongole ky'ebyokwerinda kyonna ekimulina kiveeyo kitegeeze eggwanga naki lwaki kyamukwatiddwa Dr. Lujja yali azze wano ng'ava mu ggwanga lya South Africa okujja okubeerawo mu kuziika muganda we Michael Serunkuuma Kinobe yali afudde wabula eri nga bali bagenda kuziika eri ku bijja by'abajjajjaabwe Buwaali Nsangi era Eda brother we Bruno Serunkuuma ono nga ye mukulu wa Lujja yabaddewo mu kuziika yategeezezza nti Lujja yayingira ekisaawe era n'akwatibwa wabula negye buli kati tetunategeera wa gyali kyo ekibiina kya Federal Alliance nga kiyita mu mwogezi waakyo amanyikiddwa nga Sozi Lawrence saako n'abakulembeze abalala bavuddeyo ne bategeeza eggwanga saako n'abantu aba bulijjo nti yenna alabako oba amanyi amayitire g'omuntu waabwe ono yakwatibwa asobola okuvaayo najja n'ategeeza bannakibiina kino era ne ofiisi zaabwe bagamba nti ne ofiisi zaabwe baagaaniddwa okubeera nga basobola okubeera nga bazituukako ofiisi z'ekibiina kino ezisangibwa Mengo ez'ekibiina ki Federal Alliance zisangibwa Mengo gwe muganda wange ampuliriza wano kwesalako media kakati bano bagamba nti bayisiza amawulire ku mikutu gya radio gyonna saako ne television saako ne social media okubeera nga balaga okwennyamira kwabwe era nga beetaaga omuntu waabwe ono eyabuziddwawo asobole okubeera nga alabika wabula bategeeza nti bagenzeeko ne ku kisaawe Entebbe okusinziira ku mwogezi w'ekisaawe kino ekya Entebbe International Airport amanyikiddwa nga Vianney Lujja avudde n'ategeeza nti amawulire g'okukwata omukulu ono Lujja tebali aweya nago tebagamanyiiko wabulayo family isizza ekiragiro kyonna eri ebitongole by'okwerinda byonna nti wabaayo omuntu amulina baveeyo bajje bannyonnyole eggwanga era bannyonnyole na musango ki ogumuvunaana Dr. Lujja yabula ennaku 3 eziyise ng'era okwatibwa kwe abantu abasinga tebanategeera nawa waali nga tugenda mu ebyobufuzi wano mu ggwanga Uganda ebigenda okubeerawo mu kulonda kwa 2026 kati biibyo bitandise
bibe bitandisa abantu bakwatandisa okubeera nga ate bakwatibwa ne babuzibwawo nga n'olunaku olwaleero we twogerera omukulembeze MP wa Kampala wa district ya Kampala omukyala Shamim Malende naye yakwatiddwa oluvannyuma lw'okubanga abadde ava mu kibuga Nairobi gy'amaze akabanga nga ajjanjabwa. Shamim Malende olwatuuse ku kisaawe Entebbe n'ayogerako keri bannamawulire era neyebaza Katonda olw'ebirungi Mukama byamuwadde, olw'obulamu Mukama bwamuwadde, n'agamba nti abantu bangi abafudde mu mbeera y'emu, mu mbeera bw'etyo nga ye gy'abadde ayitamu, naye yebaza Mukama Katonda nti amukomezzaawo nga mulamu. Naawe ekyokulabirako ng'ekya yali looya w'ekibiina kino wa May nti naye yafa olw'obulwadde obwali tebutegeerekeka olwa kansa, yafa ekirwadde ekya kansa, naye ne bwe twogerera kati ye yafa era n'abulawo, wabula n'awa n'ekyokulabirako ekirala eky'omukulu Muhammad Seggirinya eyafa mu mwaka guno mu January w'omwaka guno nti yagezebwako yatwambuzibwako malwaliro ag'enjawulo wano mu ggwanga Uganda saako ne bweru waali, wabula n'atasobola kubeera nga ate Mukama Katonda n'amugya mu bulamu bw'ensi. Nagamba nti ye yaani okubeera nga ate akomezebwawo ku butaka wano mu ggwanga Uganda nga mulamu, era n'asaba abantu bamusabireko bamwongeremu essaala kubanga obulamu bwe kati sebuli bubi nnyo, naye ate atisitiko kalekaleko. Shamim Malende bw'avudde awo batambudde n'abantu abadde bamunonye ku kisaawe ogenda mu maka ge okulaba nga bagenda mu maka ge, wabula babadde batuuka ekibuye poliisi saako ne ab'amagye ne bamukwata mu mmotoka ye ne bagivuga ne bamulagira okubanga bavuga badda ku police station esangibwa Katwe awo ekibuye, era ne ku ssaawa eno wetwogerera waggaliddwa. Shamim Malende avudde n'ategeeza nti bangi abali mu mbeera abalwala nga Dan Magic nga ne gye buli kati kyajjanjabwa yatwalibwa mu ddwaliro mu ggwanga erya America okubeera nga ajjanjabwa ebisago mu December 2020 ne gye buli kati tawonanga, era n'awa n'ekyokulabirako ekya n'agamba nti waliwo omunnamawulire Ashraf Kasirye eyakubwa akakebe katiya gas ku mutwe nga n'omutwe gwe skara ye yayonooneka bagyonoona nga n'atwalibwa ne ku sajjale ne ali mu ggwanga lya United States of America okuva December 2023 naye tawonanga. Kakati ebyobufuzi nga bigenda bimeruka, abantu bangi bavuddeyo nga bagamba nti kati President Museveni avuddeyo okubeera nga ate akozesa Abaganda okubeera nga ate bakijjanya Baganda bannaabwe nti ebibiina bingi ebimeruseewo, naye ng'ebibiina bino ebimeruseewo ebisinga obungi bya Baganda, si ebisinga obungi byonna bya Baganda. Kakati omuntu ali eyo nga gwe Muganda munno gwe oyagala okubeera nga ate olemesa, manyi buli muntu alina embeera gy'alabamu ebintu bye. Ayinza okubanga gwe munnange ekyokulya okyakifuna oba basobodde okuwaayo akasente akasobola okubeera nga kavuvubya munnansi oba omuntu omulala okusobola nga tetutuuka ku buyinza obuddako, kwati ate gwe n'otandika okubeera nga ate abantu oyagala okubanga olemesa beekubaakuba awo naye nga tubagamba nti kibiina ki National Unity Platform kikyaliwo nnyo, era abo gye bujja maaso kigenda kubeera kiwa kaadi abo abagenda okubeera nga bakikwatira kaadi mu kulonda kwa 2026 okugenda okubeerawo mu February January awo ogenda okubeerawo. Kakati mu mbeera y'emu President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde mu ggwanga erya South Africa yavuddeyo n'asaba omukulembeze w'eggwanga erya Burkina Faso nti gezesaako ku democracy. Jukira President Ibrahim Traoré yavaayo n'awera ekibiina ekikwasaganya ebyokulonda oba kimanyikiddwa nga Electoral Commission okubeera nga kiteekawo okulonda. Kakati ng'agamba nti
ministry yebifa mu nsi mu ggwanga omwo erya Burkina Faso negenda okubeera nga likwasaganya ensonga y'okulonda kuno mu ggwanga erya Burkina Faso ng'ensonga gyawa nti okulonda Electoral Commission okulonda kwebadde ekola kubadde kwa kujaajamya Senezami wa Musolo ne twebuuza nti kakati bobanga zibadde kujaajamya Senezami wa Musolo yo ministry kwasaganya ebyomunda mu ggwanga erya Burkina Faso egenda kukozesa ki eri okusobola okubeera nga tegenda kukozesa Senezami wa Musolo muganda wange gwa mpuliriza kakati ebintu biri awo President Robert Kyagulanyi Ssentamu amusabye asabe Ibrahim Traoré president w'eggwanga erya Burkina Faso namugamba nti gezesaako ku democracy namugamba nti ndi sure abantu baagala President Traoré Bobi Wine bwatyo bwategezeza nagamba nti I would be wonderful if he gave them a chance to elect him as a president so that they feel that it is actually their servant and not their boss. That is my humble opinion. Bwacho Kyagulanyi Ssentamu bwe yasabye Ibrahim Traoré president w'eggwanga erya Burkina Faso namugamba nti gezesaako abantu bawe okubanga basobola okubeera nga bakulonda okulonda mu ggwanga erya Burkina Faso kwali baddewo kwalina kubeerawo mu July wa 2024 wabula oluvannyuma lwa Ibrahim Traoré yajja mu buyinza mu Septemba 2022 era n'alondebwa okubeera nga ye mukulembeze w'eggwanga erya Burkina Faso ow'ekiseera yagamba nti tujjawo okulonda mpaka nga tumaze okuba nga tutereeza abantu abatuyingiramu abaagala okubeera nga balemesa obukulembeze kyokka ng'ate era kyekyamuggisaako eyali omukulembeze w'eggwanga erya Burkina Faso yamanyikiddwa nga Paul Henry Sandiago Damiba eyali omukulembeze ono bamumaamulako nga bagamba nti olemeddwa okufuga eggwanga lino bulungi demokrasi mutono saako n'abakulumba bangi kati eggwanga lino erya Burkina Faso nelisobola okubeera nga balonda omukulembeze ow'ekiseera nga Captain Ibrahim Traoré kakati ono yajja mu 2022 okulonda n'agamba tugira tukujjawo nga bamuwadde ng'akozesa constitution ne bamuwa nti ekisanja badde bakyongeddeyo for 5 years ng'era ekisanja kino wekiggwako asikirizibwa okubeera nga asobola okwesimbawo mu kalulu akalina okujjako kale balina kulonda mu July wa 2024 wabula bwe bajjawo okulonda okwo Burkina Faso tetunategeera weina kubanga eronda olunaku lwali olwiiki ewedde July 17 2025 mwaka guno gavumenti ya Ibrahim Traoré yavayo n'enawunsinga nga bwejjeewo National Electoral Commission ey'eggwanga lino erya Burkina Faso emanyikiddwa nga the Independent National Electoral Commission oba CENI akakiiko k'ebyokulonda kano ak'eggwanga lino erya Electoral Commission kagibwawo ne bagamba nti tukagjeewo era bagamba nti okulonda kugenda kukolebwa ministry ebikwasaganya ebifa mu nsi mu ggwanga erya Burkina Faso kakati the decision cast adapt on the previous commitment to the 2024 election timeline balina kulonda mu 2024 mu July ngwawe nkutegeezezza eri wabula Ibrahim Traoré n'ategeeza nti ne bongezaayo nti okulonda artist kwa kubeerawo mu 2029 kati Bobi Wine wavidi namusaba namugamba muganda wange abantu bano bawe okulonda bakulonde ng'omukulembeze ng'omukulembeze olabe embeera we nakutambulira ogenda kunyuma nga olondeddwa nga president w'eggwanga erya Burkina Faso nga mukalulu abantu baweeko democracy basobole okubeera nga balonda bulungi nnyo kale webale kubanga muganda ngo okyekumiddeko ku mukutu ogwa SRK Media mawulire gonna tubeera tugakutuusaako tusobola okubeera nga ate tugakuwa mpola mpola nakutegeezeza nti gwe anoonya
engatto ennungi weekwate ku bannaffe aba Twins Youth Center bano basangibwa Kyengera saako ne Nansana bagamba nti gwalina ayagala engatto y'omwana agenda ku ssomero naawe ayagala engatto okuva e Italy, Germany, Turkey ennungi ezo ziruyite ezikozeeko nsobola okubeera nga zikutambuliza ddala mu bulungi anye tokabeeyi akatono nnyo gwe omwana wo badde omugulye buli taamu engatto kati weekwate aba Twins Youth Center basobole okubeera nga bakuwa engatto esobola okumalako emyaka n'emyaka omwana wo n'asobola okubeera nga asoma nga tataganyiziddwa na byakusoma kwe ate n'asobola okubeera nga ate asoma bulungi nnyo bafune ku nnamba yaabwe eri noti 753 87 77 oba noti 7 noti emu 142 148 ojja kuba ofuna engatto ennungi. Mukama Katonda abankuumire musibe bulungi olunaku olwaleero mweraba.